abantu ba wansi bayewo omubiri batya Museveni yali ayagala kusooka kudiringa ne baliidaazi baffe okubajjamu omutima ogwo abantu ba wansi ne beewaayo ne bamugamba Museveni tojja kumanyira baliida baffe yakwata His Excellency wa Mwaruwa abantu ne beewaayo ne bafa n'amusesema naddamu n'amusindikako ebinnya olulala olwa taxi masigo simenye biki gwe bamukwatirawo ku bbiri enkera n'amuta naddamu n'amusindikako ebinnya eruwuuka abantu ne beewaayo ne bafa ne yeesonyiwa baliidaazi baffe n'abeesonyiwa ife bwe batukwata n'obukoofiira ebeera turizoni eba ammunition of UPDF simanyi ammunitions simanyi ammunitions bwe batukwata n'obukoofiira oba ebyambalo bya nuupu naye baliidaazi bo bagenda mu studio n'abasirikale ne bakulayije ne boogera ne beesika mu mikono ne bafuluma nga bo tebabakutte why si lwakuba nti bakolera Museveni no lwakuba twamugema obutaddeyo basinikirako binnyo kati naffe baliidaazi mutuyiirewo omubiri nammwe mutuyiirewo omubiri nkugambye bo babyambala His Excellency yatuuka okubakyokooza n'abagamba mbyambala mu nkwate tebasobola mumukwata naye ffe batukwata waayi Museveni yayagala kitulowoozeese nti bo babe si kituufu bo yabavako kubamanyi twamukwata ne oddanga muno basinikirako ebinnyo byo kakati wulira yesaawa nammwe baliidaazi nammwe bwe batukwatako nammwe mutuyiirewo omubiri kyenkanyi mutya emisango gy'abaana gyonna giveeyo gidde mu bantu nga tujjamu obwesige institution za Museveni zonna paramenti temuddayo tusaba busabi paramenti temuddayo mu makooti temuddayo kati tutandike kwegoba misinde buli omu wasanga munne mbiro tugenda kikola bwe tuti kuno kulowooza kwange era kuteesa kwa naye nga bino tebiva mu nze naye buli omu yeekokkola abagamba tugambire kweni yupi listen luli twafuna ekizibu nga waliwo olutalo lwa Ukraine ne Russia nga international community yonna amaaso gali Russia juzi ne tufuna problem ku lutalo lwa Palestine ne Israeli lwakakana olwaleero international community eri aido teina mawulire NUP muite Al Jazeera muite CNN muite BBC mubawe documents ebiwandiika ebiraga abantu baffe abaabula mubawe n'obutambi nga Museveni asoma amannya gaabwe mubawe akatambi ka prime minister ng'ayogera nti nalina John Bosco Kibalama mubawe akatambi ka Onyango ng'agamba nti alina Ddamulira bwe mumala bibawa mu butambi ne mu buwandiike mwogere olw'okuba bannayuganda babula nga gavumenti yebabuza ffe nga abantu baffe abawagizi baffe tujjeemu obwesige mu byonna amakooti galemereddwa human rights eremereddwa Museveni n'atuuka okugoba international human rights n'agigoba mu Uganda atunyigirize tuvudde mu kooti tuvudde mu paramenti tetukyaddayo bite ku CNN BBC everywhere ate tumuwe ultimatum period of time tumugambe mu weeks 2 tubaagala bwe baba tebaliiwo vaako kyatulactinga ensi yonna amawulire gonna BBC ekikube CNN ekikube Al Jazeera ekikube weeks 2 ensi ebeere ku bunkenke okulinda ekijja e Uganda
kamera zonna tubateeketeeke kamera okutunula e Uganda tewabaawo wa opposition addamu kulinnya mu parliament tewaddamu kubaawo looyo alinnya mu kooti abaana tubabalekere tudde mu kooti y'abantu mpozi nga mukolera Museveni njagala nteekemu akagambako kabayingire musobole okukalwanyisa owekitiibwa Pasita Lubongo ya Bayibuli egamba bweti kati njogera ne Pasita munnange Yesu yagamba mu kitabo kya Matayo mmeka wayogera kuku tuli munnyo gwansi tuli tabaaza yayogera n'agamba mugende mukole ebigambo byammwe ekiseera ekyokunnyonnyola kiwedde tunnyonnyodde kati tuteekwa okukola ebigambo byaffe NUP nsooka okubuuza NUP ani yabagamba mutuzuukuse ani yabagamba mutuzuukuse ffe twali tetubimanyi ne mutuzuukusa twali mu busiru bwaffe mu tulo twaffe nga tetubimanyi ate nga tebitukwatako ne mutusitula kati yessaawa tutegeke bulungi international community CNN ebikube BBC ebikube bakamala okufuna sanction olowooza nga speaker amaze okufuna sanction waliyo mukulu w'amagye agenda okuduumira shoot to kill wali era bwe mubanga mubawo olukalala olwo nga mubawo ebintu ebyo muteekeko enkalala z'abo abalina okuteekebwako sanction muteekeko amannya gaabwe mubeere nga muba kati kambabulire ekiriwo amagye manyiivu olwa mutabani wa Museveni okuba CDF weewaawo kati kambabulire ebimu ku biri munda njagala weewaawo bannayuganda amagye mugawe chance mulabe ekigagenda okubakolera weewaawo mu mukama waffe Yesu bo baabateekamu egundi weewaawo abantu b'abansi musituke mulabe mugenda kwewuunya nze mbuuza lwaki kiki ekituganya okusituka boda to boda international community eri aido tugiwe ebyokukola kamera zonna zidde Uganda Museveni tumuwe weeks ezi 2 ng'atuwadde abantu 18 abaabula ng'atadde abasibe bonna wiiki ezi nga temulinye mu parliament temulinye mu kooti temudda mu kooti temudda mu parliament tumuwe weeks 2 okukuŋŋaanya amagumba gaabwe agatuwe nga galiko ne postmortem report kati awo tumuwulire ebirala ebiddako NUP bwe tuba tetusobola kukola kintu ekyo nze mbuuza Yokaana yabuuza yatuma n'agamba Yesu mugende mumumbuulize yoyo gwe nalanga oba si yoyo Yesu n'amugamba bw'ati Yesu ng'alinga agamba Yokaana nti agenda ogimanyi nti abalema batambula abafu bazuukira bamuzibe balaba ate n'enjiri ebuulirwa Yokaana n'amanya nga kiri eri Yokaana okumanya yoyo gwe walanga wamulanga akola ebyo nti ye yoyo bw'oba si gwe walanga si yoyo Yokaana gye yali n'atawakkala kubanga yamanya bye yalanga byebyo bikola kati nange mbuuza yemmwe Uganda be yalinda obwedda oba si yemmwe bwe muba si yemmwe mutugambe tukole ekye Sudaani Sudaani baafunayo omwana omuwala eyalinnya ku mmotoka waggulu omusisi wa chapati anti mwatuuka mu parliament abamu mwasooka n'okufuna paasipooti kati muwulira muli mu kafati zone teri kudda mu parliament bannayuganda luno olutalo tululwane kasita lwaffe anti olwa Museveni lukyatule Museveni tusooke tulwane luno olw'okuzuukusa abantu bano His Excellency omusajja ogugwa gukoze mutandisa n'okumulangira olinnya ennyonyi kifuuse ekivume ogugwa gukoze His Excellency oyo alina ekintu kyeyogera juzi ku mpuuga
n'agamba ebintu ebyo tubadde tubimanyi bambi ndowooza musajja olaba byava mu bantu ne bigenda ewuwe n'akola decision naye bagamba mbuno awalana mpuuga mb'olw'okuba mpuuga alina wano ekiddugavu ate kati yagenze n'agenda ajja amayuta 2 wano simbalabe zinizange mbalabe ezize simbalabe oguntu wegutuwa musimanyi yamusinga okusoma ate alina ekiddugavu wano kati olwo senga kyavamu NUP nga kidda mu bantu senga kiri kitya ebintu bino oyinza kusenge nedda ffe katubyogere kubanga mujja kugamba nedda kabive mu bantu ng'era bikomawo eyo bwe mugaana weewaawo ngenda kugaba ennamba ye tumubuulire bwe mugaana okusituka bwe kiba nga guli omusango gw'okulonda tetwafuna bwenkanya wa Museveni ffenna ne tukikkaanya lwaki mulowooza nti abaana bagenda kufunayo obwenkanya abamu mwalinnya ku nnyonyi kwolwo nga mumaze okubeera mu palamenti kati temwagala kweyonoonera ngongongongongong'o kati yessaawa NUP abaffe tebavaayo twagala abantu baffe 18 abaabula nze mbuuza awo nvuddewo nawo Uganda Museveni atulemera ku kyo okujjako baani abatannaba kufuna ku bulumi bwa Museveni baani abatannyoddde ku kikompe ky'obukaawu bwa Museveni Abaganda mujjukira abaana abattibwa ku Lwebugerere mujjukira abantu abattibwa e Luwero mu 86 n'abazze batemulwa mujjukira Bugerere 29 mujjukira Arua mujjukira jjo wano Novemba 18 ne 19 oweruuka mumanyi abaana baffe mumanyi omusaayi oguyisaawo kati kiki ekitugana Ssaabasajja Kabaka aliwa Ssaabasajja Kabaka aliwa ekyo tekitumala okusituka ab'Ekasese wawulirira bino nga Uganda yonna bali mu maziga buli kitundu kya Uganda kimaze okuloza ku bukambwe bwa Museveni naye kireese bannayuganda okubeera nti bakyatudde bagamba nti tubulamu omukulembeze atuduumira omanyi bagamba nti ekintu kyonna bwe kibulako aduumira kiyinza okugenda kityo nti kati bannayuganda tebasobola kwekolamu omulimu okuga nti tutandikire wano wabula baagala okulyawo ku ddoboozi eddene ery'omukulembeze yenna ow'amaanyi alangirire nti enkya tutandikira wano awo buli omu asooka asituke ng'alaga obusungu bwe bw'alina eri mwami Museveni kubanga buli omu nkugambye nti alina obulumi bw'alina ku mutima bubaluma naye bubalumira mu mayumba gaabwe mwami Museveni atuuka okulowoozesa nti oba oli awo eggwanga Uganda yaliwunika n'akola ebikolobero ebifaanana bwe bityo ku ggwanga wabulawo n'eyenyeenya nga wano e Sudaani bongeza bbeeyi ya mugaati ab'e Sudaani ne basituka ne beekalakaasa naye Uganda buli kintu kirinnya emiwendo wadde birinnya naye ate abasuubuzi basigadde babinika emisolo wadde birinnya naye ate omuntu awa omusolo asigala talaba musolo gw'asasula kukola ki enguudo zifaanana nga bwe zaagala amalwaliro otuukayo nga tewali ddagala amasomero tokyasobola kutwalayo omwana wo mu UPE n'olowooza nti alina ekyamagezi kyagenda okusoma kitegeeza nti amasomero gonna bagadibaze ne twebuuza nti ensimbi y'omuwi w'omusolo efa ki eragawa baani abo abagikozesa bakulowoozesa nti ffe tuliwo okulabirira bo sente zituwa mu misolo ziyamba famire zaabwe bannayuganda obulumi balina ku mitima banoonya obwetikulirako tebannalabawo naye nga amazima matuufu beetaaga bwetazi muntu abagamba nti kakati tutandike lunaku bwe luti ate tutandikidde wano kyebavudde bavaayo nga bakambwe nnyo eri abakulembeze b'ekibiina ki National Platform kubanga bakimanyi nti obudde buno kyekisinga amaanyi mu Uganda bagamba nti lwaki mmwe abakulembeze temutukuma mu omuliro netugamba nti naffe tugumiddeku mmwe lwaki mutuula obutuuzi ng'ate ebigenda mu maaso mu ggwanga mubiraba kitegeeza nti abantu bo bandibadde beetegefu naye abakulembera yakyabuze mujjukira ADF 98
mujjukira Lubiriho wajjo wano mujjukira emirundi Museveni jazze nga abatemula nga abakolerako erinnya mujjukira juzi lwe yalata n'akuba olubiri n'aluteka ku ttaka n'akwata omusinga n'amukuba jeeke naye ffe twabaki abatanyiiga n'akwata omusinga n'amukwata jeeke n'amuyimiriza obugere n'atambula bw'ati Museveni y'ani ani tata wa Museveni ne baziika abantu b'e Kasese nga Gureda yeesimye entaana ne babayiwamu ng'abatalina baabwe nga tumala omugonza bwe tuti nga tusigala tutudde Teso abantu ba Eastern Uganda be bafumba mu biyumba by'eggaali y'omukka Ankole abantu b'omwankole mukakasa Museveni wammwe ulira akantu kano mu bitundu Museveni bye yakutula Ankole ate yo teyagirimba nako Ankole n'obwakabaka yabukutulirawo nga yakajja njagala owulira ebigambo bino If they give you, say no. When I came from the bush, this Banyankore wanted to give me cows. I rejected the cows. No cows, Banyankore that I was their Moses that I had liberated them. So thank you very much. If I am Moses was not given cows. I don't need cows from you. I know how to get my cows. If you want to be a leader, I have been a leader for 60 years now. A student leader, a resistance leader, a state leader. If they give you, say no. When I came from the bush, this Banyankore wanted to give me cows. I rejected the cows. No cow. Owulidde owulira busungu bwe yakyogereramu dizi Banyankolezi okakasa Museveni mu Nyankole owulira obusungu bwe yakyogereramu I said no ulira Banyankore that I was their Moses that I had liberated them. So thank you very much. If I am Moses. Owulidde mbunga bampita Moses waabwe no okakasiza Museveni kyeki abo nonno Buganda yagirimba kabaka ne bamukomyawo nga head prefect wakiri abaganda bo ne baguma okulaba ku kabaka waabwe nga wali oba talina buyinza kasita abeera nga wali naye Abanyankole yakibamma olw'obusungu bwe yali abalinako nti ne bamuwa n'ente n'azigaana ba Museveni tebakola kintu nga tekirina meaning lwaki yagaana ente zaabwe ate nga ye Museveni agaba ente Museveni bw'akugabira ente aba akuwadde kikolimo yawa Ashibaga Kato ente yazadde embwa naye basajja mivula ayina embwa eyazaala ente naye ye Ashibaga Kato ente ze bamuwaddayo na namba ente yazadde embwa ali wali agamba naye bannange system teri fair embwa yalinyira ente yange Museveni bamuwa ente n'azigaana Museveni naye ajjukira buulirwe tulonda parliament asooka n'abatwala ekyankwanzi buli omu n'amuwa ente n'amugamba londamu ente gy'oyagala buli mubaka wa parliament ababaka 6 simanyi 5 mu mmeka buli mubaka amuwa ente naye ye these Banyankolezi I said no, don't give me your cows. Otegedde Museveni yani abantu beyawa ente omuntu eyasimatuka ali ogwo omwana eyazaawa n'azaawuka bamuyita Ssaabayimbi Big Eye nedda muko emuko giranzo mpe mwanyoko nyamba ali luddawo oyo mwana yakuba mmwe ali luddawa muko bamuwa ente n'ezaala enkoko kati Ashibaga Kato ayina embwa ezikamwa
era yimide ku matagambo baba baani abagagula embwe ine ekifuba kiringa kyante nebaza mukama kuba Museveni tompanga kintu kyo ne mu biseera byange ebyobutamanya saakwata ku kintu kyo zetondeetako obusiru obwo Museveni yagaana ente n'agamba nze mmanyi bwenja okwefunira ente eyo nvuddeyo now mbadde ndi mu kutematema abantu bankole abaana ba ghetto mumanyi Museveni bwamenye ghetto omanyi Museveni yatutuusiza mwezi embeera kokize bulaliwa Badman pade serunjo jaliwa abo beba abantu babeera bamakulu nnyo mu ghetto ebimu ku bitukoze lwakukulira mu ghetto omutima ne gukakanyalanga gukyali muto nga teweesa ebintu ebimu tubiyize nga tubiyigira kufe omuliro okumanya nti gwokya nga gumaze kukwokya ebintu ebimu bye tuyiseemu tebiyitikamu abamu babiyitamu obanga bakoze bamala genda Sunday kasiti okubiyitamu ffe tubiyitiddemu awo ku ground njagala mbuuze ani atalina bulumi bwa Museveni kati abaana ba ghetto obusiraamu basiraamu mu abaliwo mukakasa senga gwe wali wafa muzaata yandisirise muzaata yandisirise nga kakungulu gwe wafa muzaata yandisirise nga kibaate gwe wafa yandisirise nga kamulegeya gwe baatemula yandisirise nga galabuzi gwe baatemula yandisirise nga omusajja Sheikh gwe tulina ali ogu Sheikh Kiti ne Imam Kasozo yokulwa kuba juzi yagenda nayogeramu awo ebintu mpulira nga njagala kubuka ku kizimbe waggulu nebbe wansi mbuuza senga muzaata yabaddewo yandisirise nga gwe wafa Ekereziya Katolika mukakasa temumanyi nti Museveni yata Cipriano yatakagwa yatabaani temukimanyi ani ataleze ani atanywedde ku kikompe kya Museveni ekyobukawu bwa Museveni mulyoke mwewuguuse nga abafuka banaabambu gonna mazzi nga bawe muganywe gonna mazzi gano nga baweganage sayidi eno mwefuula abaliowo emyoyo bwe muba mwagala myoyo gyokka mugende mulimbo emyoyo emiramu giri mu mibiri emiramu if not ani Lukumani yagamba amasapule mugambulemu mujjemu amagandula tutegere tetukyalina balioyira tetukyalina bakitafu mu Katonda abasuubuzi Museveni assa abasuubuzi e Uganda awo Museveni atemudde omu ku omu UPDF mulyeyo musinika musinikireyo ebinyo byammwe nze natanya Kayirima oba nze natakazini mbuuza nze natakazini naye mwe mbabuuza nze nataloka eki mbuuza nze nataloka eki mwe basajja mmwe temumanya ani abata temumanya atabakomanda bammwe temumanya ani atabakomanda bammwe mubabuulire temumanyi nti Museveni ne mutabani we be babamalawo mukimanyi mummwe mulimu kati emirambo egitambula oba temukimanyi poliisi okujjako okusinika obusinisa ebinnyo nze nataka weesi temumanyi nti Museveni yataka weesi nze natakirumira abalamuzi mbuuza nze natajjawani Kagezi
Museveni kayihura sibe batajjo wani kagezi sibe bakuba bomu erugogo temukimanyi kati kyemugambe nabyo tutule tusirika Museveni agende nabyo. Omusajja Daudi yagamba mutabani wa kasajja ko tekagenda mutaka n'envi zaako tokaleka okasalangako omutwe kuba kankola bubi wakiri okafukutanga ekiti ennyuma. Kyemugamba ffenna awo ffenna tetulina magezi njagala mumbulire sekita kyesigaddeyo era bwabaawo abasigaddeyo musigaddeyo kubanga obudde butugoba. Bamasheke ne mutuula butuuzi obusiraamu buggwawo mbu Obedi Kamulegeya Muhammad tukwebaza olw'ekyengera kya Museveni noyani ndirangwa senga gwe wafa okakasa Muzata yandisirise Muzata yandigeze mu state house gwe musajja gwe. Kale n'olwekyo ababaka abaffe tusaba muve mu parliament emisango gy'abaana gidde mu kooti y'abantu abazadde beekolere ku nsonga zaabwe bamaama bakabya amaziga ag'abaana baabwe abaana bakabya amaziga ag'abazadde baabwe naye ffe twabaki nedda ow'ekitiibwa Lewis Lubongoya ekibiina kyo ky'okulira ffe b'okulembera ekibiina abaffe baveeyo okujjako nga mukolera Museveni nako njagala nkateekemu nkaleke ng'eriggwa. Paulo yagamba Katonda yennyini yandekamu eriggwa nga bwe neekyusa obubi bwe nti linfumita NUP mukolera Museveni oba mwajja kujjako Museveni yemmwe oba tulindeyo omulala. Kati mukwate peni tuwandiike ennamba za ngenda kusooka kuya His Excellency Nambeshi, the Deputy President of Republic of Uganda, Eastern Uganda. Nambeshi 0772 67 73 85 072 6 7 8 ya His Excellency Nambeshi 0772 67 73 85 ya Nambeshi. Eya Her Excellency Dr. Lina Zedriga 0783 00 50 75 tubasaba busabi muwulidde tubasaba busabi tubawa birowoozo byaffe 0783 00 5 75 eyo ya Her Excellency Dr. Lina Zedriga. Enamba ya Her Excellency Mama Namata Jole Mugisha eri 0772 34 72 76 0772 34 72 76. Enkya ndeetera Chairman Nyanzo Wakunga ndeetera Honorable Zaake neeka yonna ne seeke mmala kugimalayo tubateeke ku minkekera bonna bayite olukiiko bagamba ababaka baveeyo. Abaana baffe omusango tuguze mu bantu tutaasa kitiibwa kya Nuupu otherwise ebigere ebyatwala omugenzi FDC byanditunona.
gwe Lukwago tambula okomewe waka Lukwago bi politics bya mwere byagwako gwe Lukwago eira fa kino munsonyi wemwe abantu ba Lukwago oba Lukwago ofa gwamanyi Lukwago komawe wakokole byo ino kola buli wabaawo contradictions e Uganda nga waddusa mu ddwaliro okanya eyo sympathy yaggwawo Lukwago komawo noonye ebyokukola politics wamwe yaggwako Lukwago tetukyalina sympathy vote Lukwago tetukyalina Lukwago komawe wakokola ebintu Lukwago ebintu bikomye mugambe Lukwago funa pain kilo komewe wakokole bwoba oganye bumule byo bwoba uyo oli mulwadde nnyo nga tokyasobola resigning ove mu byobufuzi Lukwago muganda wange twabuuka nkugambye ne NUP yatubuusa kati eri ku kalali Lukwago biveeko okomewe waka waliwo oluyimba lwa mama nyamba olwa mubiru luyimba ki yamugamba biganye munnange biganye aganya abuuse Lukwago komawe waka banenge mugambe Lukwago komewe waka bwoba tokomawo waka kalefa Lukwago ebyo politics byesonyiwe kale banange Lukwago oswadde Lukwago oswadde Lukwago oswadde kalefa ebyo bi politics byammwe ebyo bye mulimu ebyo bannange twapudetinga software yamukyali mu bisoftware ebikadde mbu mulwadde twalire Lukwago oli mulamu mbu bamuggyemu eggumba omuntu gwe bajjamu eggumba simumanyi erya bbunwe simumanyi mbuna eryesabiro atunula bwatyo nga gwe apozinga mu bifaananyi ku buliri Kamaro baraga ku bujwanga ali mu parliament mumbuulire ababaka baffe babereyo mu parliament oba baveeyo ulira bujwanga ali walukatamba okutuusaako obudde bulira katukatandikirewo nalino speaker of parliament Anita Among asabye amawanga ku ssemazinga wa Africa okubeera abanywevu baleme kukkiriza kutisibwatisibwa mawanga g'abazungu abagala okumalamu obuwangwa bwa Africa ekitiibwa bino bibadde mu bubaka bwe obumusomeddwa minisita wa Bunagoli mu ofiisi ya Ssaabaminisita Kasule Lumumba mu kugulawo olukuŋŋaana lw'amawanga ga Africa olutadde essira ku maka n'okwetengerera omusasi wafe abaddeyo era bibino byakwekiddeyo olukuŋŋaana luno lugenda okumala ennaku 3 lwetabiddwamu basipiika 10 balamba ssaako ababaka ba paalamenti okuva mu mawanga ga Africa mulimu abavudde mu mawanga nga Eswatini, Botswana, Malawi, Zambia, Cameroon, Egypt, Ethiopia n'amalala. Minisita omubeezi w'ebyobusuubuzi David Bahati ategeezezza nga bw'atayambadde ttaayi leero mu ngeri y'okwekalakaasa olw'envumbo Obungereza nze yatadde ku sipiika Anita Among essira litadde ku kulwanyisa bwabo jamu n'empale mbwe ttaayi abamembers of parliament tulina okufightinga obaavu ku maka kubeera nti abantu tebatujooga tulina ku industrializinga kufightinga colonialism kuba bwe tabeera industrialized nakujooga Bungereza yawasa sipiika Anita Among obutaddamu kulinnya mu ggwanga lino ssaako abaali baminisita ba Kalamojja Margaret Kitutu ne Agnes Nandutu ko beekuusa ku mabaati g'e Kalamojja omulabirizi w'obulabirizi bwa Nkole Sheldon Mwesigwa akalaatidde Abafirika okuteekawo omusingi omugumu n'abaana baabwe nga babateekamu empisa ssaako okubalaga obusoomooze bw'okulibwo
We need to maintain the integrity of African communities and ensure that children grow up in environments that support their holistic development, respecting their cultural heritage identities. Speaker of Parliament Anita Among omubaka bw'atise minisita akola ku munakuli Justin Lumumba agambye nti tekinologiya asinga okusoomozebwa kungi era nga kyetaagisa okukuuma obulungi abaana. Tulese tekinologiya najja nti kati tudduka agenda kukola ng'abazadde omwami adduka ogenda okukola jjajja adduka agenda okukola tetukyalina muntu atuula n'abuulira abaana ebitontome n'ababuulira ezibikwata ku nnono yaffe. So tuli wano olwaleero okulaba nti ensonga eyo tugiteekako essira. Era agamba nti essaawa etuuse Abafirika okufuna emikago emirala bwekibanga nga Abazungu basazeewo obugabirizi bwabwe okubuteekako obukwakkulizo. If the West do not want us because of our position on homosexuality, so be it. We shall make new friends and still grow. Ensonga za Sipiika Anita Among ziwagiddwa basipiika okuva mu mawanga okuli Botswana ne Gambia. Neze mbuuza mmwe mwategedde obubi oluzungu amabaati kitegeeza omusatu oli bamuvunaana bubbi naye muwulidde Kasule Lumumba bw'agambye wulira Kasule Lumumba wammwe omanyi bakola ebintu ne beerabira nabagamba mwakola ebintu mu mulembe omufu ogugenda bakola ebintu namwe mwewuunye. Wulira Kasule Lumumba wammwe ali mu kuvumi abazungu balumiriddwa ab'Ekalamoja. Kasule Lumumba waffe omufirika omulungi ennyo mumuwulire. Twagala bazungu. Juzi mwabakulumulula munnaamu bwe mutuuka okugira bwe babagambako ku bikolobero nga mugamba babi abazungu balungi nedda wagamba mugenda kutta abaana baffe era mubasse. Kalyadda kadadda mwana muwala ndibasanga yatambula bampitire ku mama nfa kalyadda kadadda. Olwo luyimba twaluyimba ng'olwa siriimu. N'ogamba tukuba amasasi mutute kati gwe mulungi ennyo babavunaana musango gwa bubbi mwabba amabaati ate mututwala mu musakiso. Twagala bisiyaga okusinga Museveni aveeko ebisiyaga tujja kwesootinga mbaga tugamba ente mwe mwazigaana ebisiyaga olwo mbu mwakola nnyo. Ente mwe mwazigaana ebisiyaga era nazo zikolera ku mateeka agammwe kyemugamba ente zitusinga okutegeera. Muwulire bujwanga omulala njagala kugenda mu kigambo kya Katonda wamma yeggulire eddala liriwo eritaliiko kakwakkulizo. Amalala Parliament esabye gavumenti okukola okwekenneenya okumala ku bwegenda okuganyulwa mu kampuni ya Day Biopharma gyeteekateeka okuwa ensimbi obuwumbi 578 kyokka nga yamuntu Ssekinoomu. Kino kidiridde ababaka okusimba ekkuuli eri gavumenti ku ky'okuwa kampuni ssente zino okuzimba ekkolero ly'eddagala kyokka nga tebamanyi migabo emeka gavumenti gyerina mu kampuni eno. NUP muwulira mu Nyongereza gavumenti gyayisizza mu Parliament olunaku lw'eggulo nga ya buwumbi 1,000 kyokka nga ssente zino zebagala okuwa musigansimbi ono zibadde za kukozesebwa mu kusasula agamu ku mabanja gavumenti g'erina. Bino byabadde mu lutalo lwa Parliament olwabaddewo akawungeezi k'olunaku lw'eggulo.
called the Performance Search Product Transfer this month. Olunaku lw'eggulu Paalamenti yatudde okukubaganya ebirowoozo kwa lipoota y'akakiiko k'embalirira okunyongereza gavumenti gye yasaba ey'obuwumbi 1,100 mu agwa by'ensimbi gwe tulimu. Ssente zino kuliko ezigenda mu State House, ofiisi ya Ssaabaminisita, minisitule y'eby'ettaka, kuno nga kuliko obuwumbi 574. naye muwulira bammemba ba NUP bye bakola mu paalamenti byo mubiwulira ate kambi bongere sigenda bijjako naano bulina okuweebwa kampuni y'eddagala yadde Ibayofama ng'eno ya musigansimbi Mathias Magola. It should be noted that the Ministry of Science, Technology and Innovation provided a written commitment and a copy of the letter is attached at Annexure 9 to the committee that no funds would be disbursed. obwo obusiru tebusobola kuyita mu paalamenti nga opposition teriiwo. Tewaliwo supplementary budget esobola kuyita nga muliyo kuyamba Museveni oba kuyamba ffe muveeyo. Mugamba mutya musiga nsimbi eyajja okusiga ensimbi ate mugenda muwe ssente kale nange muzimpe nzisiga e Uganda. Lwaki kyemugamba ze bamuzimpa sisobola zisiga musiga nsimbi kye ogamba nti oze kusiga bijanjalo nga tolina bijanjalo muli basiru. Musiga nsimbi gwe twawa ezeerubowa atutaase mu bwangu eddwaliro lituzimbire eddwaliro litujjanjabe mbuuza ziri luddawa era obwo obusiru bwe bumu bwe muli abaffe muveeyo mpozi nga mukolera Museveni. Ow'ekitiibwa Lewis Lubongo yabwe oba okolera Museveni balekeeyo. Nkimanyi bulungi 100% takolera Museveni. Naye kati yesaawa okole ekigambo nga si kukyogera. NUP we muba mukolera Museveni musigaleeyo muwulira bintu bye muyisa mutuweeyo ekintu kye mwali muyisizza nga kiyamba Omunnayuganda. Kati okuvaayo kwammwe kutuyamba nnyo okusinga okubeerayo kwammwe. Okubeerayo kwammwe kutumenya nnyo okusinga okuvaayo kwammwe. Muveeyo tujjeko Museveni. Kuba temusobola mujjako ng'enkya muyina okugenda mu paalamenti. Temujja mujjako ng'olina olugendo ogenda n'olwaleero Kiyaga akyali China. Okuva lwe nabagamba nti Kiyaga ali China. Kiyaga ali China. Hildeman ali China. Ku mirimu gya supiika oyo ayinza okujjako Museveni. Muveeyo mudde waka. Okubeerayo kwammwe kutumenya nnyo. Tekulina makulu okujjako tubonyaabonya. Tewali supplementary budget eyinza kuyita. Tewali budget eyinza kuyita mu nsi eza Commonwealth nga tekuliko opposition weewaawo. Ebya Museveni bitambulira ddala nga bwe yabibala. Ebyaffe bye byesiba ate nga abaffe mwe mutuukirize ebya Museveni bimutambulire. Yemmwe be twalinda oba tulindeyo abalala si yemmwe. Yemmwe oba si yemmwe. Bwe muba si yemmwe mutubuulire. Mutubuulire mugende mu kiraabu eri endala mwegate ku FDC kati Mukama atutemere kuba awalala awatali kkubo. Si ffe twabagamba mutuzuukuse ekyo mukijjukire. Twali tetubimanyi nti Museveni atubbira mu misolo. Mmwe mwatuzuukusa ate ne tuzuukuka nnyo. Nkugambe bagenda kuwa omusajja essente atuzimbire eddwaliro. Bakwata ssente ne baziwa SFC mbu SFC yeba erima enguudo mu Kampala. Buli ssente buli bajeti yonna ssente ziggwera mu nnyumba ya Museveni. Olwaleero eddwaliro lye twazimba lye twawa ssente ate tetukkirizibwa gendayo dirambula naye era NUP mukyayisa supplementary mukolera Museveni. Bwe muba temukolera Museveni mukirage. Abaana bafutu soja waliwo omwana omu gwe nayogedde naye awo wansi omwana awulira ayagala kwetuga ayagala kwetta sijja mwogera linnya
ayagala kwetta awulire ekintu kiganye yawaayo obulamu bwonna obulamu bwonoonese agamba wakiri nettenkere ku makya nga nfudde weewaawo mu mukama waffe Yesu oba mwogere njasooka mubuuza weewaawo obulamu bwaffe bwonoonese sebo kiyaga oli China bafutu soja abaana if not naye abasajja mmwe gwamu senga twakwata palamenti eyo ne tukwata abasajja nga ba Denisity nga be bali mu palamenti nga bo bagenda tebamanyi protocol tebamanyi semanyi bitiibwa Bagadafi senga be twateeka mu palamenti mu senga twatuuka dda naye twagenda ne twetaba squeeze muve mu palamenti bannange musinge nnyo okukubira maama Jole Mugisha mumukubire n'ekino temumukkiriza kwebaka mukubire maama Zeduriga mubakaabire ennaku y'abaana abo bo bajja kitegeera naye n'ennambeshi mumujjukiza ate mumugambe Mpuuga kye yakola muhala we akwate Mpuuga beebikonde mu palamenti sebo SFC yerina enguudo buli supplementary yonna egenda wa Museveni muve mu palamenti otherwise mwe muyisa ssente ziyamba Museveni okutunyigiriza kigenda kulikodi nti mwava mu palamenti tetukkiririza mu institution yonna eya Museveni executive legislature ne judiciary bonna tetubakkiririzaamu ebbanga lye tumuwadde test limala muyite CNN BBS Al Jazeera ne bannayuganda bonna mubiteekeko bitambule wonna mubawe buli kimu mubawe olukalala mu butambi nga Onyanga ali mu uniform ya police bakipuleyinge ku CNN ng'Onyanga agamba nti nze nnyina John Bosco Damulira bateko saba minisita nga agamba nti yalina John Bosco Kibalama tubawe weeks 2 zigweko nga tebabaleese tetukyayagala tunnyonnyola tetwagala kooti tetwagala palamenti tetwagala ki poliisi mu withdrawinge amagye mu withdrawinge okujjako abatwegattako bw'oba tetwegattako va mu kkubo lya affe ebisigadde mugenda bbiraba weewaawo